Kadama TV, Kadama arajana lwakumusala ssente nnyingi. Katumuwulirize. Kyebaleko ssebo. Amanya gange Gossi Kikulu naye nga ndi Kadama nkolera Oman. Omusajja atutema ssente ku mbeera gye tukoleramu. Tukola bubi, tusula bubi. Can you imagine? I work for 17 hours a day. Obusente bwe bampa si bungi. Nsondereza obusente bwange ndyoka musindika Uganda nga maze bukolera myezi. Yesterday nasindise nabadde nina ebizibu ewaka. Obusente bwange mbadde ninawo wonna nembusindika zabadde miliyoni 2,11 nga nina ebizibu ebintawanya ewaka. Naye bantemye ssente, bantemye $3,000. Ndowooza nga mwesatu kuba ku miliyoni 2,11 bampaddeko miliyoni 1,800. Ku mbeera gye tukoleramu, obulumi bwe tuyitamu, tebantemye ssente ezo. Ssente nnyingi, $3,000 baba batemye ssente nnyingi. Kati ffe tulinga otugenda okusasulira amabanja Museveni ge yakola, ge yeewola. Kati tugenda kuddawa. Eno batuyisa bubi, n'obusente bwe tukola tubusindike ewaka tufunamu kye tukola, babutema bwe batyo. Kati omuntu agenda kutandikira wa mu butuufu. Tusaba otuyambe. Tusaba otuyambe. Ndi wano mpulira ennaku nakaabye kati sina nagakaaba mu butuufu. Naye nga ssente ezo ziba nnyingi ze yatemye. Ku miliyoni 2 notema $3,000. Can you imagine? Kino kisusse. Twava ewaffe nga tuzze eno kukolerera abaana baffe kuba Uganda tewali mirimu. Katuli entubonaabona n'obusente bwaffe bwe tusindika Uganda nabwo Museveni abutema. Kisi kya bwenkanya. Batuyisa bubi talina kyayogera. Abaana baffe eno talina kyayogera. Kati ffe otuliyo otugumye tukole. Obusente bwaffe nabwo abutwala. Ayaga tukole eki tukomewo Uganda tukole bwa malaya oba tubbe. Wawula tusaba. Kyonna ekyetaagisa tuyambe. Tuyambe kuba tuli bubi. Tuli bubi. Twandigumidde embeera gye batuyisaamu naye ate ne batatema ssente zaffe ewaka ewaffe wennyini. Ate ne batema ezo ssente. Si kirungi. Yani tulesa at least ne tubonaabona eno ne tunyumirwa obusente bwaffe bwe tukoleredde. Naye n'abutema. Kati n'ekizibu kye nabadde nsindikidde ssente tekyawedde. Nabadde manyi nsindise miliyoni 2 at least ngenda funayo nga amanyi sure deal. Kizibu kyange kiwedde kuba kyabadde kya miliyoni 2. Naye kati anziza ku miliyoni 1,800. Si kya bwenkanya. Bambi tusaba busabi otuyambe. Kuba tuli eno tubonaabona tusula tukaaba. Ne Uganda tugenda kubawo nga tetulina kye tulinawo.